Oh yes, kyatutonderwa mu nsi nti buli omu alina okufuna omuntu oyo gwawulira nti ayagala namwagala okuva ku ntobo y'omutima gwe. Kitwala ebbanga ddene okufuna oyo omuntu gw'osobola okuba nti okkiriza naye nakukkiriza mu mutima gwe n'omufuula first priority nafuuka nambemu mu mutima gwo nasigala nga yaguluulinga. Bintu bingi bye tugenda tulaba oba oliawo ebitasaanidde mu mukwano. Abantu abamu bapapa okunonya omukwano n'okugunoonya okugufuna. Abamu bafiirawo bagenda ku ndagu ne baloga n'okuloga nga baagala okwefunza abo abantu be balowooza nti be balina okwagala. Kumbe ng'ate sometimes bakola mistake. Ndaba abamu beepimapima obulamu bw'ensi bugenda mu maaso n'okuba nti bubafuga. Bantu bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bakola mistakes n'okuba nti bafallinga out within a short period of time because abantu abo bagendamu olw'ebigendererwa ebirala. Kiba kirungi n'otwala time okufuna omuntu bw'omufuna bw'omukwata n'omunyweza bw'omunyweza nakudda mu ttaanu zo mu bavuzo ne lufuuka lubirizibwa olwo nno ne musobola okuba nti mutuukako musobola okutuuka gye mulaga. Gibadde emyaka 2+ nga DJ Jacob Omutuuze anoonya mwagalwa yasobola okuzaala omwana eyasooka gwe bayita Melissa. Mama we n'asala okuba nti agenda. Jacob yasobola okubeera mu relationship ez'enjawulo omuli abayimbi n'abasigaddewo naye tebyakola. Yatekinze time n'afuna omukyala bamuyitaani ye Doreen Nasasira akola ku KFM mpola mpola. Tugenda kutuusa ku lwaki Jacob yasaze okuba nti awasa omukyala ono na biki ebikwata ku Doreen Nasasira tugenda okuba nti tukutuusaako ssaawa zino. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Peter Ntabbi Msori Kiboya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga gwe ya subscribing ate gwe atandika kuba nti osubscribinga ngamba nti subscribinga olwono tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Muganda wange ngenda kusaba osobole okuba nti otambula nange olwono tusobole okuba nti tubaako nekyetutuukako mpola mpola esystem egenda mu maaso n'okuba nti etambula. Naawe twogerera number 1 TV number 1 radio Limoja presenter all the way from Kampala Uganda Nation Media there. So ono muvubuka ye omu ku basooka okuba nti baleeta project ezitasinza okubeereza amanyi mu Uganda be bamu ku bavubuka abakyusa media kwogata entertainment industry ya Uganda be bamu ku bavubuka abagiteekamu life oba oliawo entertainment netandika okuba nti eboominga atandika okuba nti akola ku radio omwaka gwali gwa 2006 we batandikira show emanyikiddwa nga African Corner balina Rwasama omunene Rwasama the music teacher kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Yasin DJ kwogata ne Chali waffe amanyikiddwa nga atukuzibwe Chaligonza Jacob Omutuuze DJ Jacob Omutuuze mwaka gwali gwa 2006 mpola mpola ne bakola program gye bayita African Corner yatobora okuba nti baleeta olugambo koma radio agafa ku bayimbi ba wano oba oliawo radio ezasinga zaali zifokasinga bulayi. Ekintu kyagenda mu maaso n'okuba nti kulwa business nekula era ng'abantu basobola okuba nti bamwetanira nnyo. Wano n'abawala batandika okuba nti beesomba ono n'oliba Ivan Naka abasigaddewo bonna okuva mu America n'ebudde n'ebweyanga bajja okwesomba okwagala okuba nti badeetinga omuvubuka ono. Omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa obulamu era nga yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa adeetinze ku bayimbi mpola mpola ono n'oli bonna mubijjukira magamba anti simanya Nwaji simanya Ntale simanya bani simanya Zane Brown simanya bani yagenda mu maaso simanyi batina yagenda mu maaso n'okuba nti akwatakwata mu mpola mpola naye ng'ate y'omu ku bavubuka abakola mistake n'asobola okuba nti yekwatakwata n'akuŋŋanya n'asobola okuba nti awuliriza omutima gwe mpola mpola yamaliriza aze mu part 2 y'omu ku bavubuka abakyasobola okubeera n'eddoboozi eddungi ku radio era nga y'omu ku bavubuka abagenda mu maaso n'okuba nti buli abattiriza abavubuka be Uganda mpola mpola mu bintu by'omukwano ngamba DJ Jacob Omutuuze namba Limoja asobola okuba nti oba agenda mu maaso n'okuba nti buli kimu kiteeka ebbali n'agamba nti nedda bambi nina okuba nti zikakanya speed. We twogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Jacob Omutuuze Mr Chairman LC3 Bunamwaya yasobodde okugenda mu maaso n'okuba nti afuna omukyala ono akola ku station Dembe FM sister radio emanyikiddwa nga KFM bamuyita Doreen Nasasira gy'omu ku bikyala ebikola ku radio ebiri so crazy n'ebiroboozi ebirungi ate y'omu ku bakyala oba oliawo boyinza okutundira mu Uganda n'ogamba nti kyekyo ekiwala kiriso kirina chocolate color kirungi kina kabina figa kyekyo buli kimu kyakula kibirina byonna mpola mpola era nga bw'olaba ku Doreen Nasasira ogamba nti Jacob yafunye omuntu. Bangi abakola ku TV bagenda mu maaso n'okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bawasa. Wano nno ffe ababadde ku maradio tubadde tuyitibwa miyaayu tufunye omukisa omuyaayu ogumu bagutudde bannange bagututte DJ Jacob
mutuze atulekedde space afunye omwana era nga and time from now twambala amakanzu bampita Rich Boya Maxud Junior Ntambi Kimso bye bye for now wamuna bachakago 14 buto yego bayagala nnyo chapati nyo ebintu ebisinga n'okulyanza ku nsi ya Mukama nyaga nnyo chapati so ekitegeeza bwe ofunye omukazi oyagala kufumbira chapati n'ebinyeebwa mu nnyama hello ebinyeebwa mu nnyama wanjiba osolesa emmere yange saa za kusibuka ziwezi tebalina chapati tosobola kunfunira ku chapati wantu wonna walala ndetera akatogo sina kyakikola nawe oba oyise mu geto nangulyayo ku chapati jjajja ebedda njaga kulya chapati ngulyayo akatukale ndeeta akatogo obedde manyi watumiza dda ng'olabye omanyi siiba kati okusiba kuno okumpisa bubi Jacob ali mu kusiiba minwayo okusibuka kuno tulina okusibuka nga olidde heve nebaza Fatuma thank you kunsibula olunaku lwaleero yes oba n'omuzira kisansibula olunaku olw'enkya olunaku lw'enkya Saturday kusibuka ne musajja asisa chapati oyo Jacob ali ku chapati ekitengula abasajja emmere is it mmere yes choka mmere keeping omusajja Jacob mmere so keeping omusajja oh really yes without even I thought sex can keep a man everything can even keep characters can keep a man everything can keep a man trust me on this sexy emmere nze nagamba mukwano gwange gwamu just n'empale y'omukazi nika kagistring era ageramu kwabula naye agera okuyingira mu kinaabiro ng'omukazi yatimbye akapale nga kakaze bulungi n'amugamba nyambalya mu mpale eno ebyadda omukazi bwe yambala mu mpale n'amugamba atambula muva mpaka wali omwana atambula omuvubuka n'ayagala omukazi kati bakyayagalana kitegeeza ebitengula emitima gy'abasajja bitono nnyo tetubitegeera kirabika ababawa ssente tuboonoona we are not supposed to give you money tubawa ssente za bwereere omusajja lwaki tubawa ssente olaba oŋŋamba mbuna akantu kati ng'akapale kakipinga omusajja n'emmere nkubuulira ebitengula mu kitundu gy'abasajja bitono kituufu sex ayinza okuba nga mukulu naye kati kisinzirira n'omwoyo gw'omusajja kati olaba nze sex tasobola kuntengula kabwe bulungi bwa mukazi tebusobola oh really no okay kiki ekikuba ku mukazi bw'olaba omukazi okusooka magezi g'omukazi gankuba kale fine era waliwo ekikusikiriza before you even talk to tosobola kulengera omukazi n'ogamba muno n'omukazi alina amagezi tosobola tokitegeererawo nkubulire nze njogera n'omuntu ebigambo ebyo nebindaga n'omukazi ono agenda kuba mulungi oba agenda kuba mubi ebigambo ebisatu ebyo njogera naye ebindeta okusharinga naye moments ekisooka sijja bigamba agakweteka ku minzaani bali banyogera kungamba olagano Jacob mbu sex can't keep a man yeah true sex can't keep a man musajja asobola okufuna sex wonna mbu twetaaga peace tebakulimba emirembe nagyo gikipinga omusajja we are fasting okay talk English nedda sweet you're from Kenya joino ogenda kunsiibulula how ate batya ebbere byemugamba ebbere liri wano ate nandi ogenze n'otekamu kati wano omuntu aba alaba nga ali ku live ababuuza nti olina ebirevu wano omanyira teri kintu kisufu nga mukazi ayina Jacob ne juice ya waliyo sausage nekyo kyekitanga tebalina chapati basiramu kyabo naye tosobola kungulira chapati mu restaurant yonna yonna nyambaako bambi anabaseka mu Jacob veteran Jacob yeyagaliza sikanga oba wansi omuntu asaana kwegatta mirundi emeka mu mwezi naye naawe there's no banage that's like coming up with a timetable no tere kintu ekisinga kunyuma nganze omanjaganya okugamba nganze njagala nnyo omuntu nga mwetegekedde ddala omuntu omugwirako obugwizi
So toyagala nyo surprises kyogamba. Ebintu byange mmanyi okugulayo mubisi gw'enjuki n'engumumetta mu mabeere. Mmanyi okugulayo